abaleba bayingidde mbika byaffe bikutulakutulamu n'okwongera okutemula Abaganda n'okusaanyaawo nga bookya ebyobuwangwa byaffe n'ebyafaayo bya Buganda n'ebyobugagga by'ensi yaffe nga babyeddiza babirinako obuyinza babituwambyeko okuwamba n'okutunda ettaka lya Buganda. Abaganda tulinda ki? Eno gye tulinga abeesimidde ebinnya zemmese zembagambako tufanga emmese wefuna weeyitira neeyingira mu kinnya kati ffe abali mu mawanga eno tuli mu binnya bya mmese. Senga saagala kutambuliza mu kkubo omuntu fu kumutwala ku musingi ate gwendabye ebbanga lyonna mwe nalwanira mu lutalo nenwana entalaefu ate ngumutunuzeemu bakitaffe gwe batutambuliza mu Yusufu Kironde Lule bakayiira naye senga bategeera ekiriwo kati oba senga bafuna ku bantu abalina endowooza ng'eyaffe senga bagambira ddala nti wamma kyekituufu senga Mukama Katonda abazza era gye bali bagamba ye Mukama Katonda twalwanyisa abantu entaleefu naye bayambe ku mulundi guno babeere nga bategeera ki ekyokukola. Tetuyinza bakwasa kkubo lya Yusufu Kironde Lule, tetuyinza bakwasa kkubo lya Kayiira, wabula tubeebaza batuyigiriza era batuwa ekyokulabirako. Senga tetwabiraba ndowooza ate zensobi ze twalibadde tugwamu. Nze mbeebaza nnyo kubanga nabo baali baagala Obuganda bakola obukodyo bwonna naye Mukama Katonda nga munnamawanga omulabe wa Buganda. Abantu nga bekigamira nti ate bannanga Omungereza ajja tulaba ate Omuamerika tajja kukkiriza katwetuuma erinnya kubanga liriko nankane Buganda toyagala ddyo eno Buganda Royal Army egenda kikola nga Buganda Royal Army ng'amagye ga Buganda n'ekyo olufutifuti lujja kuggwawo. Tukyagera mu lufutifuti naye bwe tunatuuka bali ku ttaka lya Buganda nga tutuyita ddala erinnya eryaffe eritukakatako okulwaniriramu mu nsi yaffe. Okutambulira mu ntaleefu ebyo byonna bye bituleetedde okunyigirizibwa mu nsi yaffe nga tuvugwa abagwira be bayita balifijje mu lufutifuti. Kitalo nnyo Baganda bange okufugwa abagwira. Bayingidde mu bika byaffe batandise okutwawulayawulamu naye nga abakulembedde enkwezo bamuyita Abakatikkiro. Buli kimu bakiyingiramu bakiremese. Wiiki bbiri ziri eziwedde wiiki emu ewedde emabega twakuza olunaku lw'abazira naye ng'ebbanga lyonna abazzukulu ba Buganda bazza balukuza bazzukulu ba Buganda International nga naffe wadde Bungereza tulukuza ne tuwandiikira Mengo batuweereze ne ku bantu bajje era ne babifutyanka. Naye Katikkiro yagambye nti abazzukulu balekerawo okukuza olunaku luno. Kiki kyategeeza Abaganda bonna ffenna tukulidde nga tuli bazzukulu ba Buganda. Kati olinga agambye nti Abaganda mulekerawo okukuza olunaku luno ffe simanyi ffe tuliko abenkwe naye ng'abazzukulu bye bakoze bagambye be batandika omupiira gw'ebika ogwo ne mugulengera kati mugufudde gwa masaza kubanga essaza n'Omunyarwanda n'Omulundi ne Munnakenya n'Omuzayire bw'anaabeera mu ssaza eryo ajja kuzannya omupiira ogwo. Mumubuzaabuza kabaka waffe tyafuga ka Uganda yonna ye kabaka wa Uganda owetwala n'amuyingirawa mwemuleeta obuzibu mu Buganda owa Bunyolo Obunyolo bulina obwakabaka bwabwo n'Obwettoolo bulina obwekabaka bwabwo n'Obwebusoga simanyi bulina bakyabazinga baabwo kakati ate lwaki mwemuleeta obulabe mu nsi yaffe. Kabaka wa Buganda
si kabaka wa mawanga malala, kabaka wa Baganda. Bino temuyite eby'omuzannyo. Buli alidde mu Buganda enkwe tagenda kukikkiriza byensi emaze okukyuka. Oyinza okuba nga wali mwavu nnyo naye Mukama Katonda najja akuwa ku ssente ne weerabira obwavu bwe walimu n'okuduula n'oduula ate bukuddira ogamba kubanga tubalabyeko ffe ebintu ebyo byonna tubirabye. Naye Mukama Katonda kyetubagamba temweyunaayuna nabalabe essaawa yonna n'ogwamiini gwali mirembe n'ebote gyali mirembe gibonyabonya batito lutwa gyonna gyali mirembe naye kati baliriddawa nga babonyabonya Abaganda. Tutunulira ku nsi endala zibaddemu badikiteeta ba Saddam Hussein babaddeyo bamubaraka babaddeyo simanyi bamubaraka Bagadafi babaddeyo bana bali mu Syria nabo gye bali batigumbula bano naye ekiseera kiddwa oba Katonda yagamba nti abantu bajja kufa miliyoni 2 ga first world war wezaaliwo ne second world war zaggwa kati ne tusigala n'entalo ez'ensi naye n'olwo lujja kuggwa tujja tuyingiramu era tululwane abasigalawo basigalewo abafudde bafe naye nga tulwanidde ku musingi omutuufu abakutula mu bika bya Buganda. Tutunulire nnyo Abaganda awo abulabe bw'amaanyi nnyo. Omulabe atuyingidde mu kinene nnyo okubeera nga atukozesa otukutulamu. Twabuuze bantu batukulwa ki abatutambuliza mu kiguumaaza era makuba kige bakozesa okutwawulamu ne gatujja ku mulamwa ogw'okulwanirira ensi yaffe Buganda. Njagala okubabuulira omulabe ali ku lusegere lwa Kabaka waffe. Tulina okusala amagezi gonna tumugjewo. Omulabe ava ku lusegere lwa Kabaka waffe. Tumulaba tumutegeera mutubuusa amaaso naye tubalaba ekigenda mu maaso tukitegeera. Katonda ali wamu naffe abali mulirwa ensi Buganda okugirwanirira obutaggwaawo. Tujja kugirwanirira tuwangule ensi yaffe etuddire tugibeemu n'obuyinza kyetwagala kyokka. Yembeera eno gye tulimu ye Mukama Katonda bino byatutuusizzeeko abalwana entalo ez'edda. Wagenda n'owulira nti kalediyo ka Tanzania simanyi kuliko ane kali eyo kwogera naye era olutalo abantu baalumanya ne luyingiramu. Naye ku mpuliziganya zino zonna Baganda bange tulina omukisa gw'amaanyi nti tulina empuliziganya ya lediyo ababaka n'engeri endala nnyingi zetusobola okuweruziganyamu n'okuyisa ebirowoozo byaffe wamu n'okwesemesa nga twewabula ng'era twerabula ebitubaddeko emirembe gyonna ebbanga lyonna. Tusabaye Mukama Katonda abeerenga atuwonya abalabe abo era nga tujja balwanyisa. Tetujja kukkiriza kufanga mmese. Omuganda akkiriza okufanga emmese yajja okutambula ne bannamawanga naye manya nti waliwo Abaganda bakutunuulidde era manya nti ekiseera kijja kutuuka ebyo byonna bikole ki biggweewo. Kansooke mbatwaleko mu kabuleeke n'oluvannyuma nkomewo.
bagufudde mugano federo n'ettaka bo bagufudde mulemu be batafuta abawuubisiza abantu bakayungirizi ettaka balitunze lyonna beefudde bayizi be bayiga abaguzi ekiyeeruye nga kyetere munnange balidde omugoyo ne batunda obusika ne baddira ensonyi ne bazifuula obuzira olaba ne baffe ssebo